Kaguta Museveni yasinzidde mu lukuŋŋaana lw'enjiri olwatumiddwa Light Up Uganda for Jesus Mission Convention olwategekeddwa muwala we Pastor Patience Lwabogo ku kisaawe Kololo naye yeetondedde ekitundu kya Buganda olwa byonna by'abatuusizzaako mu myaka kyenkana 4 gye yaakamala mu buyinza. Mu kiwandiiko kye yasomye ng'ali wamu ne mukyala we Janet Kataha Museveni yagambye nti bwe kiba kisoboka omukwano gw'ekimemete guddemu wakati w'ekibiina ki NRM n'abantu ba Buganda okwenkanira ddala nga bwe gwali nga bakajja mu buyinza. Katukulage ebyabaddewo. Ng'okulonda kw'omwaka 2021 tekunnatuuka kyali kizibu ddala okukakasa ekibiina ki NRM nti abawagizi b'ekibiina bakubalira ku ngalo mu masekkati ga Uganda nga kw'ogasse ne Busoga nga kino bali bakyesigamye ku babaka ba Parliament abangi be bali balina nga kw'ogasse n'entuumu y'obululu President Museveni bwe yafuna mu kulonda okw'omwaka 2016. Bweti embeera bwe yali okutuuka mu kulonda kw'omwaka 2021 abalonzi b'omu bitundu ebyo ebibiri bwe basalawo okufuulira eyali munywanyi waabwe NRM munye ne bamumma akalulu ekyewuunyisa ne bakayira ekibiina ekyali ekito ddala ki National Unity Platform. Okusinza ku byava mu kulonda okw'omwaka ogwo ekibiina ki NRM kyafuna obululu 83,858 mu Buganda. NUP nefuna obululu akakadde kamu mu 45,535. Abaka ba Parliament NUP nefuna 57 mu Buganda wokka. NRM nefuna 20. Embeera eno yaleetera abakulembeze ba NRM mu Buganda okutandika okwekomoma eri mukama waabwe olw'okulema okumusagulira obuwanguzi obwali bumwetagisa okuwangula emitima gy'Abaganda ba wano, so nga mu bo mwetandikira olutalo lw'ebyafaayo olwajja Uganda mu mikono gy'abasibira mu bbwa mu mwaka 1996. Okujjawo ekkoliggo lino abaka bana NRM batandika kye batuuma Buganda for Museveni nga batabala buli kasonda ka Buganda okujjukiza Abaganda obuwomi ba NRM bwe basubwa. Negayirite nnyo basebole bannyo Museveni njagala abeerewo, NRM ebeerewo, namwe mukole ki? Bwe mwalonda ab'opposition mwafuna ki? Tekino ekisaanye mufunye ki? Kati olunaku olw'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku babadde ku lukuŋŋaana lw'enjiri olwatuumiddwa Light Up Uganda for Jesus Mission Convention olwabadde ku kisaawe Kololo nga luno lwategekeddwa muwala we Pastor Patience Lwabogo. Light Up Uganda for Jesus is not just a series of events. This is the launching of a new mindset in the Christian community of this nation. Oluvannyuma lw'okuwuliriza ennyenjiri ey'okusonyiwagana ko n'okwenenya eyabuliddwa Pastor Labona Osborne, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ko ne mukyala we era minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni basitusa watali wadde okulagirwa ne basoma ekiwandiiko nga bali wamu buli omu ng'abeegesa amaaso. Mu byabadde mu kiwandiiko kino abakulu bano bombiriri beenenyeza eri eggwanga lyonna naddala ekitundu ekya Buganda olw'ebyo batuusiza ku baana ba Kindu mu myaka 40 gye baakamala nga bali mu buyinza. As the top leaders of the movement, we humbly have responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of the, especially the people of Buganda and the whole country. Bano batusana okusaba nti bwe kiba kisoboka buli omu ajja w'ekkonda lyalina ku munne olwo baddemu okuteetera mu mukwano gwe baalina nga kye bajja bakwata obuyinza mu mwaka 1996. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision of our national unity and unwavering commitment to social and economic transformation together. Okwetonda kwa Museveni kuleetedde bangi ku bannayuganda okusigala nga beewuunya ekyatanudde musajja mukulu ono okumenya ku mavi mu lujjudde, so nga balaba kyekenenya kigambo ku kigambo bazuule oba kuno tukabadde okutega kitimba kya kweyolera ku bululu mu kulonda kw'omwaka ogujja 2026. Nga tukyali ku nsonga eyo ey'omukulembeze w'eggwanga okwetondera eggwanga lyonna